Abasawo n'abakulembeze abakolera ku kizinga Busse ekiri mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde gavumenti okuwangawo enkola ey'enjawulo ku basawo n'abakozi ba gavumenti abasindikibwa e Busse kuba emirundi mingi embeera yaayo ebakaluubiriza naddala ey'ebyentambula ekiviirako abamu okwegoba ku mulimu. Mu kifo ekikyali ekijja ebintu si byangu kufuna. Bino babyanjulidde akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Emmanuel Mukisa ng'ono abadde alambula eddwaliro lya Ziga Health Center 2 erizimbibwa lisobole okusumusibwa lituuke ku mutendera gwa Health Center 3 nga kino kikoleddwa okwanukula omulanga gwa bannabusse ng'ayanjudde n'omusawo Nalukenge Teddy agenda okukulira eddwaliro lino ng'adda mu kifo kya Nuru Nayiga. Bakama bange omukisa guno ogumpeereddwa entrust gye muntaddemu era nange neeyama eddwaliro ngenda kulitwala mu maaso. Musawo Nuru Nayiga agamba nti ebirala byonna babadde balwanagana nabyo naye ekizibu ky'obutaba na bakyala we bazaalira kibadde kibasuza tebeebase nga kino kisindikiriza abakyala okwewina bamulerwa ekissa obulamu bwabwe mu matigga. Pregnant mothers. We've been trying our level best to give antenatal, but the challenge is that these mothers at the end of the day, it being a center too, they don't have anywhere to go to deliver from. And the nearest health facility would be Busse Center 3, which is also expensive. Because if a mother wants to go there, they normally take 100 something. It's really mu birala byagamba nti bibakaluubiriza n'okuba kyayisa okukolera ku kizinga kino y'entambula ey'akaweera egenge eddya ly'obukulu ng'okuva ku kizinga okutuuka e Wakiso bibeera bizibu ddala. It's risk at reach. You don't know if the lake is calm or there are waves. It's just really been hard. Very, very hard. And the other challenge is this being an island, even the land itself, the landscape, people try to build toilets, but at the end of the day, these toilets tend to fall deep in the underground. So they are easily spoiled. It has been really a challenge. Dr. Emmanuel Mukisa agumizza abasawo nti ebizibu babadde basanga byonna byakuggwaawo nga baakusindika abasawo abalala okukolera mu ddwaliro lino kussa n'okussaamu ebikozesebwa ebimala. Eddwaliro lyesumuzibwa liba lyetaaga abakozi abalala n'olwekyo kuyita mu puroguramu y'emu eya UGIFT ne tulabika nti tutaddewo ennyumba z'abakozi. Waliwo ennyumba y'abakozi ezimbibwa ng'ati esobola okusuza basitaafu abasukka mu omu nga egenzeeko. Ssentebe w'akakiiko akakulira eddwaliro lino wamu n'abatuuze basiimye gavumenti olw'ekyo ekikoleddwa wabula baliko ebirala bye bagisabye ekoleko kiyambe okutumbula empeereza ku kizinga kino. Eryato lyatuweebwa naye eryato liri expensive nnyo naddala ku mafuta tetusobola disobola. So ne batuwa nnofa amagezi abeeno nti twandifunye waakiri katukutuku akasobola okujja ow'emakanaga mu kivunyu eri. Tusaba abantu babe bajjumbize mu ekyo ekibakoleddwa. Eddwaliro ku bwalyo liteekeddwawo. Abantu abamu balina ebintu ebitali birungi. Bw'obanga olabye ekintu oluusi ekitaliwo tomala gakyogera mu ngeri nkyamu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.